atenderezwa agurumizwe oikitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mbwangire bwabondi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe byenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe byenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera nga owuliriza kusaba bisule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo bikozesa okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga sinaakubeera nga ntandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri muganda waffe Yesu mu bw'omuzimu oba amanyikiddwa nga Yoswa era y'omu ye Sananda. Sananda ly'erinnya lye ebbereberye erizze lirina amannya ag'enjawulo oba mukitegeera. So erinnya lyo ebbereberye nze naawe oliyina akadde akatuufu ekanaabera katuuse ojja kubeera ng'otegeera erinnya lyo ery'ebbereberye ery'omwoyo omutukuvu kitegeera. So erinnya lye erya Katonda we ye Sananda. Nga naawe wooyina erinnya lya Katonda wo naye nga ayina amannya amalala gazaata naye ebbereberye lye erinnya lya Katonda wo. Tasiki yaffe kusobola okubeera nga tuzuula erinnya eryo weewaawo. So nsaba okole ekikoowe ekya bulamu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru fulumya ekizikiza, yingiza ekitangala ekyeru fulumya ekizikiza, yingiza ekitangala ekyeru fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa toli kitonde ekyajja wano okusobola okubeera nga kikolera ggulu. Omwagalwa obutonzi bwo oba obulongo bwo butudde mu ggulu. Bazadde baffe bawanga bituukiridde. Mu ngeri eno wajja kusobola kubeera nga ojjukira obulongo bwo osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi. Watuuka wano walimbibwa kubanga Sseŋŋendo yali yawambibwa amayengo ne baganda baffe abatambulira mu kizikiza ne batandika okubeera nga bakuwandiikamu ebyo ebitali bituufu. Zukka eri obwa Katonda bwo. Abagalwa, we nali nkola ebbaluwa eza muganda waffe Yesu empya nakozesa ekigambo SALONGO. Waliwo bakatonda abamu abeebuuza nti lwaki muyita SALONGO yazaala abalongo? Abagalwa, ekigambo SALONGO mukitegeera mu ngeri nkyamu. Ekigambo SALONGO kitegeeza taata. Taata oba kye tuyita conscious mind oba ekintu ekyo ekirabika kye bayita taata. Then NALONGO gye bayita subconscious mind eri obutalabika. Oba mukitegeera? So tekitegeeza nti nno ekitonde okuyitibwa SALONGO ne NALONGO kirina kubeera nga kinedda. Fine ng'Abaganda kiyinza okubeera nga kibanyiiza naye nze ng'Omuganda wa lifetime eno kinkwasa ensonyi okubeera nga njogera omwoyo nga sigutaddeeko kitiibwa kyonna. Naddala bajjajjaffe mbwa amayembe ebiseera ebisinga bajja ne bakugamba ajja n'akugamba nti mpita namuzinda naye ng'amazima okukeera ku makyani olengera ne taata we yennyini akuzaala okumuyita erinnya lye yekka nga tomutaddeeko mwami oba SALONGO wabeera nga kikuzitoowerera. Kati nange yensonga lwaki nkikola bwe ntyo. So ekisinga mu byonna muteeke focus ku bigambo ebyo ebibagambibwa naye era we bitakkaanya na mutima gwammwe mubireke. Tewaliwo alina kubakaka mu buwandiike obutuufu bw'obwa Katonda kubanga ekisumuzo kitudde mu nda yammwe. Temukkirizibwa kukakibwa. Olaba ekintu kyonna nga okiwulira mu musomo nga kikuyitiriddeko kireke. Londamu ebyo ebitukuzimba oba bwe bibeera nga bigaanye bireke, genda ogende ku misomo emirala gy'oresonatinga nagyo.
si musango mikwano mukitegera jukira nabagamba teoyina kukaka muntu yenna ne wabera mukazi wo ne wabera bbaawo ne wabera mwana wo oyina okwegendereza kubanga omukaka ekintu obeera ozala kama tegera kati oyinza okwebuuza abaana tubayigiriza batya gwe making sure nti osaba okola ebintu ebyo nga bakulaba kati mukulaba then we bagenda okubeera nga bapiikinga naye wookaka then oba owandika kama kubanga oba omukaseemu ekyo kyatasaliddeewo kati olina kubeera kyakulabirako mu kubeera ekyokulabirako kitegera then kyekigenda okubeera nga kilungamya omwana wo nga newankubadde kale waabeera nga akyali mu makaago osobola n'okuteeka ku mukono ogw'ekyuma kubanga abeera yakuwa permission eyo naye kikoma ku myaka 18 oba emyaka wasajjukira n'ava mu nju bw'ati obeera tokyasobola kubeera ng'omukakamu naye waabeera ng'akyali mu nju yo osobola omukakamu mu ngeri ng'ey'ekizadde kubanga mu contract yakuwa rights ezo weewaawo kale ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abagalwa okwetolera Ssengendo Natimba abantu beeyongera okubeera nga batambulira mu mbeera etawoomesa nakabululu nga entalo zeeyongera okubeera nga zinyinyitira eri ensi yammwe era n'embeera ez'okutemula n'okulumya abalala abaagalwa zeeyongera okubeera nga zinyinyitira eri ensi yammwe abaagalwa kano kaseera ak'amakyusa ageetagisibwa okubeera nga gakka eri abaana b'abantu okwetolera Ssengendo yammwe okuva eri omuntu omu okudda ku muntu omulala okuva eri eggwanga erimu okudda mu ggwanga eddala abaagalwa bangi muzze muyaayaanira okumala ebbanga ddene era nga kati musobodde okubeera nga mutuuka ku bendobendo eri okusobola okubeera nga mutuukiriza ekirubirwa kyammwe ekyabangi kye mubadde mwagala mukitegera mu ngeri eno nze n'abalala tubajjukiza okubeera nga mwesiga Katonda kubanga Katonda yekka yaaliwo Katonda yekka abatuddemu yeewa ddala maama Namugereka ye yekka abatuddemu wamu ne taata Tonda era kino kitandise okubeera nga kijja eri entegeera yammwe kitandise okubeera nga kijja eri obulamu bwammwe nga muwambaatira amayengo gammwe agatakoma nga muwambaatira amayengo ag'essanyu n'eddembe ag'ekikula kyammwe nga muli bumu wamu ne maama wammwe Omutukuvu Namugereka wamu ne taata Tonda oyo ababeezaawo buli kadde era abalabirira mu bulamu bwammwe abaagalwa obulamu butudde mu butakoma okufa si enkomerero okufa makyusa ag'enkyuka mu ntegeerayo okusobola okubeera nga ozuula amazima go agaddala era kino kirina kubeera nga kitambulira mu ntegeerayo omanye nti obulamu butudde mu butakoma era omanye nti obulamu buweebwa bubwebwa tebusasulirwa abaagalwa kano ke kaddako okusobola okubeera nga mulinnya mu ntegeera eno mumanye nti muli bitonde bitukuvu ebyatondebwa maama taata Katonda oba mu Abaganda gwe muyita kitaffe Tonda ne maama Namugereka temuyawukanangako wamu nabo buli kiseera muli bumu wamu ne maama wammwe Namugereka wepo ne taata wammwe Tonda mmwe ne Katonda muli bumu newe mwasalawo okubeera nga mulinnya mu nsi etali ya ddala ey'okwawukana naye mwasalawo okwerabira obumu bwammwe
kubanga mwalowooza mu kukola ekyo mujja kulinnya mu mpulira ey'eddembe nga temuli mu ddembe eryo eritakoma. Ekintu kye mwatonda era nga kyabaweebwa okusobola okubeera nga mukikozesa mu bulamu bwammwe buli kadde. Mu ngeri eno mwatonda ensi etali ya ddala ey'okwawukana gye mwawanga. Mwayingira mu nsi eno nga muyina entegeera eyawukana wamu n'ensi gye mwali mutonze oba ekontana n'ensi gye mwali mutonze. Mwatandika okubeera nga mutambulira obulamu bwammwe nga mulowooza nti temusaanidde. Mwatandika okubeera nga mutambulira mu bulamu bwammwe obw'okulowooza nti muli mu bwannamunigina mu nsi mu butonzi bwonna nga temumanyi na kutegeera na kumanya nti waliyo ebitonde ebirala ebitudde mu butakoma mu nsi mu butonzi bwonna. Era mwalowooza nti mubeerawo olunaku bulamu bumu nti we mumala we mufa nga kiwedde. Abaagalwa, kino kyabaleetera embeera ey'entiisa okubeera nga yabayambala, kubanga mwalowooza nti okufa kw'omubiri kwe kwali okufa kwammwe okw'olubeerera, ekintu eky'obulimba. Abaagalwa, kino ekintu kwe kutya okwazaalibwa mu nda yammwe, ekintu ekitali kya ddala ekitabeerangawo. Naye nga muli mu lugendo lwammwe abaagalwa, mwakirondawo okubeera nga mukikkiriza, naye temubeerangako mwekka mu lugendo lwammwe. Abaagalwa, ekibakola ye kwagala era nga mutuukiridde era nga muli baddembe mu buli mbeera yonna okubeera nga mubeera bumu wamu n'okwagala oba nedda. Mukitegera? Ensi yammwe ey'amayengo ag'okutya erimu ebiwoobwe n'embeera eyo etawoomesa nnakabululu. Emijiji gyonna gye muzze muyitamu abaagalwa mu bulamu bw'abaana b'abantu kizze kibaleetera okusobola okubeera nga mulinnya mu ntegeera ey'okulowooza nti temusaanidde, kubanga mwayambazibwa era ne mukkiriza ne mwaniriza amayinga ag'okutya eri ensi yammwe, amayinga agatali ga ddala. Mwagalondawo era ne mwenyigira wamu nago. Abaagalwa, kino kye kirungo ekyannamaddala ekiva mu kitambo kyammwe eyo ego, ekibakkiririza era ekibagamba nti kye kirina okubeera nga kibakuuma era kye kibafuga ne kibakkiririza nti buli kintu kyonna ekibeetoolodde kiyagala kubalumya. Mukitegera abaagalwa? Okutya okusaamusaamu abaagalwa kuyina omugaso era nga kusobola okubeera nga kukutangira okuva eri obulabe, okuva eri okutya, eri okufa. Naye bw'okkiriza okutya kuno okubeera nga kuyingira eri obulamu bwo era ne kufuuka enzikirizayo, omwagala kiba kitegeeza nti obeera tokyali wa ddembe. Waliwo ebirowoozo, ebigambo by'ebikolwa ebimu ebyo by'otalina kubeera nga weenyigiramu kasita obeera nga oyagala kubeera nga otambulira mu bulamu okubeera nga okuumibwa. Mukitegera abaagalwa? Olw'obutabeera na bukuumi eri ensi yo, omwagalwa, kirungo eky'obulamu bwo ng'omwana w'omuntu, naye si kya ddala, si kya ddala. Era nga tekyetaagisa kasita obeera nga wekkiririza mu kyo, omanye nti n'okuumibwa buli kadde, omubiri gwo gukuumibwa, nga newankubadde gusobola okubeera nga gulumbibwa, naye wewekkiririzaamu nti oli mulamu
era amayengo ag'obulamu gatambulira mu ndaayo era oli kitonde ekitaliiko kkomo omwagalwa kiba kitegeeza nti oba otambulira mu mayengo ago agatakoma mu bulamu bwo. Mukitegera tewaliwo ngeri yonna esobola kubajjako bulamu obwo, tewaliwo ngeri yonna esobola kubeera nga ebajjako amayengo agatudde mu nda yammwe kubanga tegakoma, kubanga mwatondebwa taata maama Katonda nga ebitonde ebitukuvu ebitakoma, ebitambulira mu bulamu obutakoma, ebiri bumu wamu ne maama wammwe Namugereka wepo ne taata Namugereka mu ddembe era musanyu. Abaagalwa, entegeera eno tesobola kubeera nga ekyusibwa. Ekyo kyonna ekitali bumu wamu n'amazima ag'abazadde bammwe abatukuvu si bya ddala. Okutya kwammwe n'okubuusabuusa kutudde mu kitambo kyammwe. Era kye kibalowoozesa nti temuli balungi kimala. Nti bye muwuliriza si bya nnamaddala. Era kye kibalowoozesa nti mubeerawo emyaka mitono nti ne mufa. Nti ne mumala emirimu gyammwe bya bulimba abaagalwa. Mukitegera? Kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mufuna entegeera eno mu bulamu bwammwe. Kubanga buno si bwe bulamu obusembayo okubeera ng'ozaalibwa. Nedda. Okuzuukuka kwe kubeera nga okola omulimu ogw'awamu. Okubeera nga olinnya mu ntegeera ey'entegeerayo nti oli bumu era oli kitonde ekitukuvu era olina amayengo agatudde mu buli kitonde kyonna naawe ge gakutuddemu, amayengo agatakoma agakugattaganya wamu ne Katonda buli kiseera mu mayengo ag'eddembe n'essanyu. Tewaliiwo ntegeera ndala yonna oba nsi ndala eyali ebaddewo, kubanga Katonda atudde mu buli kintu kyonna, atudde mu ggwe na mu buli kintu kyonna. Waali okusobola okubeera ng'akuwambaatira, kubanga Katonda yakola buli kintu kyonna. Mu ngeri eno mwesige Katonda, mwekkirize mmwe mwennyini okusobola okubeera nga muzuukuka, musobola okubeera nga mugula eri okutya okw'enjawulo okuva eri ekitambo kyammwe buli kiseera nga kiyagala okubeera nga kibakakasa nti obulamu bwo buli kiseera bugenda kubeera nga bulumbibwa, oli mubiri, oli kitonde ekiggwawo nga kifudde. Abaagalwa, byonna bulimba bwa kitambo kyammwe. Mu nda yammwe mumanyi nti ebyo si bya ddala. Mu nda yammwe mumanyi nti si bya ddala. Naye ekitambo kyammwe buli kiseera kibateekamu okubuusabuusa. Kibaleetera empulire ey'okulowooza nti nno obulamu bwa naaga era mu bufiirwa, era ne mulowooza nti mwasulibwawo. Abaagalwa, ekyo tekisobola kubeera mazima. Nedda, temusuulibwangawo, mulabirirwa abaana abatukuvu. W'onajjukira kino omwagalwa, kijja kwetaagisa okubeera nga ofuna akadde ng'oli wekka osirikeko, ng'oli mukadde kano ak'okusirika oba nga mugattaganye ng'abantu abaawamu musirikeko. Mukyalire yeekaalu yammwe entukuvu buli lunaku. Nga muli mu yeekaalu eyo mukkirize okutya kwammwe n'okubuusabuusa kuve eri amakubo gammwe, nga we muzza obujja amazima mu nda yammwe n'okwesiga Katonda abatuddemu. Mwanirize maama wammwe Namugereka ayingire eri emitima gyammwe abawambaatire era ababudeebude, kubanga ajja babudaabuda. Mwesige maama wammwe Namugereka ne taata wammwe Tonda okusobola okubeera nga ajjawo emikuguko gyonna egitali gya ddala mu ntegeera yammwe.
mumanye nti buli kiseera abeerawo maama wammwe Namugereka eri obulamu bwammwe. Muwulirize eddembe n'essanyu okuva eri ye buli kadde mu lugendo lwammwe nga muzza ekiruubirirwa ekyokubeera kwagala ekyokubeera mu ddembe buli mbeera ebeera ezze eri obulamu bwammwe. Abaagalwa muli bitonde ebitakoma, muli bitonde ebyagalibwa era ebitakoma era ebitudde mu butaggwaawo, kubanga bwe mutyo bwe mwatondebwa era nga temulikyuka akaseera konna. Mu ngeri eno mwesige Katonda, mubeere bamalirivu mu kumanya amazima gano nti temuyawukanangako wamu ne maama wammwe Namugereka. Mwekkirize mmwe mwennyini okubeera nga muwuliriza okwagala kwa maama wammwe abatuddemu buli kadde mu bulamu bwammwe. Nsigadde ndi muganda wammwe Yesu mu bw'omuzimu oba gwe mumanyi nga Yoswa. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.